أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ثم أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. abatulaba abooluganda ab'ebitiibwa kantusuubire nti muli bulungi saba ekitiibwa Allah lubeerera atuwe obulungi fi dunya wal akhira. Tuyingiddewo n'omusomo gwaffe biidhnillah ogwa tajwid mwe tunnyonnyolera ekitabo kyaffe ekiyitibwa hilyatu tilawati fi ilmi tajwid al-Qur'an al-Karim, ng'era tutunuulira ku ngeri nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yatuusisaamu obubaka bwa Qur'an nga Jibrilu alayhi salatu wassalam amaze okubeera nga amuleetera obubaka bwa Qur'an. Kyonna kye yamuleetera mu Qur'an, omubaka sallallahu alaihi wasallama yali ate alina okubeera nga atuusa obubaka obwo eri basahaba. Kati tutunuulira ridwanullahi alaihim warda, kati tutunuulira engeri nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yatuusisaamu obubaka obwo eri basahaba ridwanullahi alaihim warda. Twagamba nti yatuusisaamu obubaka obwo mu mbeera za mirundi ebiri, mu makubo ga mirundi ebiri. Ekkubo erisooka yabeera nga abalagira okuwandiika obubaka obwo, obubaka nga bwakamukkako yalagira abasahaba okubeera nga bawandiika. Embeera ey'okubiri yabasomerangamu gye tuyita maktubu. Embeera esooka, embeera ey'okubiri ne tugita mantuuqa, tariqa al mantuuqa. Kakati yabasomerangamu. Kakati tutunuulira eddaala erisooka oba embeera esooka ey'okubeera nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yabeera nga abalagira okuwandiika, era twakitunuulira ku mulundi ogwayita nti nabbi obubaka bwakka sallallahu alaihi wasallama yalagira yasomeranga mu basahaba ne babeera nga bawandiika Qur'ani eyo. Twagamba nti mu kuwandiika Qur'ani kulimu embeera bbiri. Walimu embeera eyasookera ddala nga nabbi sallallahu obubaka bwakamukkako, era twagiraba ku mulundi guli. Kakati embeera ey'okubiri era ey'okuwandiika Qur'ani ey'ekitiibwa hadathat fi zamani sayyidina Abi Bakari Siddiq radiyallahu anhu. فبعد أن تولى أبو بكر رضي الله عنه خلافة المسلمين واضطر إلى محاربة المرتدين. omukyasa oba okuwandiika Qur'ani okwokubiri oba okw'omulundi ogwokubiri kwaliwo ku mulembe gwa Sayyidina Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu. Oluvannyuma lw'okubeera nga Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu yagenda ku bufuzi oba kusikira omubaka sallallahu alaihi wasallama okukulembera abasiraamu, waliwo oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka sallallahu alaihi wasallama waliwo embeera nnyingi ezaagwawo. Ezimu ku mbeera ezaagwawo nga nabbi yakafa sallallahu alaihi wasallama, abasiraamu beeyawulangamu. Mwalimu abasiraamu abaagaana okuwa zaka, ne mubaamu abasiraamu nga baagaana okuva baaviira ddala mu busiraamu, ne bagamba nga nabbi waafudde, naffe ebyobusiraamu katubiveeko. Kati Abubakari Siddiq radiyallahu anhu yali alina okubeera nga alwanisa abantu abo abafudde mu busiraamu. Olw'okuba nabbi afudde, yali alina okubeera nga abalwanisa. Kakati mu mbeera ey'okubeera nga abalwanisa, wastushhada fi hadhihi alma'arik jamharatun min hufadhi alquran. Bantu bangi nnyo bahufadhi alquran mu lutalo olwo mu kulwanisa abantu. Abubakari nga Siddiq radiyallahu anhu nga alwanisa abo abavudde mu busiraamu, bantu bangi abaafa mu lutalo olwo. أشار عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب ناليتا إتلووزو ناموا إتلووزو غاتواني أبو بكر الصديق رضي الله عنه نام قامباتا بجمع القرآن أبرنغا كونغانيا قرآن يو في مصحف واحد مكتابو تيمو أجكونغاني زوام kubanga Qur'ani oluberyebere basahaba bali bagiwandiika, bawandiikanga ku bintu ebyenjawulo, bawandiikanga ku mayinja, bawandiikanga ku maliba g'ensolo. Nga Qur'ani teyali wamu, buli omu ng'awandiikako aya, omulala n'awandiikako aya. Kakati mu kubeera nga abahufadhi al-Qur'ani battibwa nnyo, bagenda mu ntalo ne balwana ne battibwa. Kakati Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aleeta ekirowoozo eri Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu, amugamba olaba atya senga Qur'ani eno tugikuŋŋaanya yonna ne tugiteeka mu kitabo kimu.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيخ أقامت وما زال به عمر حتى استبان للصديق هذا العمل. أبو بكر يسوق قانا رضي الله عنه بكى الله ويبيلاغا أمغازية فواتي ناتجيرين سونغا عمر جام تجيزا وبجام جامبا. فهذا العمل فأوكل العمل إلى زيد بن ثابت إلى بيت زيد بن ثابت رضي الله عنه نبيلاغا ومكواسا أملموغو وغوكوغانيا قرآن وغوكوغانديكا قرآن فقام به خير قيام كما دلت عليه الأخبار الصحيحة المترادفة فجمع القرآن الكريم في قراطيس أو ورق ليكون في مكان واحد أي كالكتاب المجلد. إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه نبيلاغا قواتا أمرموغو ويموا عمر ويموا أبو بكر صديق رضي الله عنه ويموا نبيلاغا أغنى القرآن مجتابو nga hadithi bwezitulaga hadithi entufu minha mu hadithi ezo ma rawahu al-Bukhari ya hadithi eri mu kitabo kya Bukhari radiyallahu anhu agamati anna Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu qala mazmadala Zayd ibn Thabit Allah musima agaba arsala ilayya Abu Bakr maqtala ahli al-Yamama. Abu Bakr yatumya murutalo lwa Yamama. فإذا عمر بن الخطاب عنده ونجينا يوم التارو باتوب يماما نبيلا سنغانا يو عمر غارينا أما كنوا غارينا أبو بكر. قال أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه ناتجيزنا نغابا إن عمر أتاني عمر أتجد رضي الله عنه أن ينمي بقامو بنو أبو بكر ياتجيزا وما أنميزا anyumiza zaidi ngamaze okugendayo amugamba nti inna umara atani umari anjijidde radiyallahu anhu faqal nangamba inna alqatla qad istaharra yawma alyamamati biqurra'i alqur'ani. Olutalo mazima ddala Abubakari Umar amugamba nti olutalo lufuuse luzibu nnyo lutandise okumalawo bahufaadhi alqur'ani bafiira mu lutalo. وإني أخشى زين فلدانتي دانيا قام بيجامو بينو عمر بن الخطاب أبي جامباني أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتساوين أبو بكر يعتاري مولي بيكون عالم بيجامب زيد بن ثابت يبقى كتجيرا أجاب عمر وقامتي إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن انتي دنتي أرتلو لهم جينا كل جوابا تبانج بحفاظ القرآن bafi bahufadhi alqur'ani bafi qur'ani yegendenge gwawo kubanga qur'ani baji kwatanga bahufadhi alqur'ani abakwatanga qur'ani eyo kumnyoyo wewe banga bafudde qur'ani yegenda kolati egenda kubeeranga ezikirira eveo. Wa inni ara atenze ndaba obana ndowooza ndeeta ekirowoozo kyaffe kubanga Allah asasira abakulembeza abatukulembera olw'ensonga nti bali bakiriza ebirowoozo essaawa eno teri mukulembeza ayagala kirowoozo ekiki ekituufu naye bwe tuba tunulidde obulamu bw'abasahaba ridwanullahi alayhim bakkirizanga endowooza mubalala era ne bawuliriza endowooza ezo. Kakati Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ayogera ebigambo bino oba aleeta endowooza ye eri Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu amugamba nti wa inni ara an ta'mura bi jam'i al-Qur'an ndaba wandiragidde abantu babeerenga oba wandiragidde Qur'ani ebeerenga ekuŋŋaanyizibwa. Qultu li Umara Abu Bakr yagamba nti nengamba Umaru nemuddamu ng'amaze okunsaba ebigambo ebyo nemugamba kaifa naf'alu shay'an lam yaf'alhu Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Owange Umaru tusobola tutya okukola ekintu nabbi kyataakola sallallahu alayhi wasallam nabbi agenda okufa Qur'ani teyagikuŋŋaanya yaleka buli omu ng'awandiise buli omu akuumidde gyakuumidde teyagikuŋŋaanyako tuyinza tutya okukola ekintu omubaka sallallahu alayhi wasallam ndowooza basahaba ridwanullahi alayhim warda bali batya nnyo okukola ensonga omubaka sallallahu alayhi wasallama gyataakola. Qala Umar Abu Bakr yagamba Umar nti nyizi tuyinza tutya okukola ensonga omubaka sallallahu alayhi wasallama gyataakola. Qala Umar naddamu n'amugamba nti hadha wallahi khayru ensonga eyo gye nkugamba wallahi ntuufu era nnungi erimu eggumba. Falam yazal
Abubakar yagamba nti falam yazal Umaru teyalekerayo yuraji'uni ng'anjijukiza ensonga eyo hatta sharaha Allahu sadri lidhalik, okutuusa Allah lwe yanjuluza ekifuba kyange nentegeera ensonga gyantegeeza gyaŋŋamba. Wa ra'aytu fi dhalika alladhi ra'a Umaru, era netegeera ensonga Umaru ensonga ki gyayogerako. Qala Zaidu agamba qala Abubakari yagamba amakulu hadithi eno mujjukire nti yatunyumizibwa Zaidi yayogera hadithi eno kati yatugamba Zaidu nti qala Zaidu agamba qala Abubakari yagamba yaŋŋamba innaka rajulun, mazima ddala gwe Zaidi oli musajja, shabun oli muvubuka, aqilun ategeera obulungi, la nattahimuka tetulina akamogo ketukumanyimu, abantu tebalina kikyamu kyebakumanyimu, oli musajja omuvubuka omutegeevu omulungi alina akamogo konna kebakumanyiiko bantu. Waqad kunta taktubu alwahya lirasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ate era wali owandiika obubaka ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'akyaliwo, wali owandiika obubaka. Fatattabi'i alqur'ana fajma'uhu, nabwe kityo genda onoonye Qur'ani ogikuŋŋaanye yonna ogikuŋŋaanye wamu. Fawallahi, Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu agamba nti fawallahi, ndayira Allah, law kallafuni fi naqla jabalin min aljibali ma kana athqala alayya mimma amarani bihi. Zaid ibn Thabit agamba nti wallahi, senga bandagira kubeera nga nkwata olusozi mu nsozi esinga okubeera ennene mbeere nga ngisitula, agamba nti kyandibadde kitini nnyo okusinga ekyo kye bandagira ekyokuŋŋaanya Qur'ani y'ekitibwa. Qultu, era kyeva ŋŋamba nenziramu, Zaidi agamba nti kyeva ŋŋamba Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, kaifa taf'aluna shay'an, tuyinza tutya okukola ensonga yonna lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nga nabbi sallallahu alaihi wasallam teyagikola. Faqala Abubakar nanziramu naŋŋamba huwa wallahi khairu, ensonga eyo ntuufu. فلم يزل أبو بكر يراجعني، أبو بكر الصديق رضي الله عنه تيالك لا وكبير أنجو كيزان سونجيو حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاه. okutuusa Allah yanjukiza ensonga eyo, okutuusa Allah we yaggulawo ekifuba kyange oyo eyaggulawo ekifuba kya Abubakari ne Umaru radiyallahu anhu. Fattaba'tu alqur'ana, nembeera nga ŋŋenda noonya Qur'ani buli wamu weeri, ajma'uhu, nembeera nga entandika okubeera nga omulimu gw'okubeera nga njikuŋŋaanya min al-usubi wal-likhaafi wa suduri rijal, nabeera nga agenda aginoonya agikuŋŋaanye ng'agijjawa min al-usubi, kubanga bagiwandiikanga Sheikh agamba usubi bagiwandiikanga mu mbaawo, mu mbaawo z'entende bagiwandiikanga mu mbaawo, wal-likhaafi era baziwandiikanga mu mayinja, bakutulanga amayinja gano aganene osobola okulyawuza mboti ng'osobola okuliwandiikako kubanga liba bisibisi, nabeera nga bawandiikanga okwo, nabeera nga akuŋŋaanya nabeera nga agenda n'abasajja abakyaliwo bahufaadhi alquran. Fa'alana Zaidu bun Thabiti bayna nnasi bi amri min alkhalifati Abi Bakari Siddiq radiyallahu anhu, era Zaidi bun Thabiti radiyallahu anhu nabeera nga alangirira ensonga eyo ekiragiro kya khalifa Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu ekyokuŋŋaanya Qur'ani ey'ekitiibwa, era radiyallahu anhu أن من كان عنده نالاجيل زيد نالاجيل ريابات نابجمتي أن من كان عنده شيء من القرآن ومتي نينا ينجي تشنم القرآن تيواندك الذي كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتيني به ومتي نينا أينتي يقوات من القرآن وبينتي يواندك من القرآن مما سقومبك صلى الله عليه وسلم أتين ديتري ويأتي معه بشاهدين. Naye omuntu oyo wabandeetera ekyo kyagamba nti yakiwandiika mu Qur'ani mu maaso g'omubaka sallallahu aleeta abajulizi babiri yashhadani, abajulizi babiri nga bamujulira anna hadhihi alqit'ata, nti mazima ddala ekyo kyandeetedde kutibat baina yaday rasulillah, nti kyawandiikibwa mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallam. وسار زيد بن ثابت على هذه المنهج الدقيق في جمع الصحف فجمع القرآن المكتوب كله إلا آيتين اثنتين.
Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu nasigala ku mulimu ogwo ogw'amaanyi ogw'okuŋŋaanya Qur'ani era n'abeeranga akuŋŋaanya Qur'ani yonna okuleka aya bbiri aya bbiri zo kanata inda الصحابي الجليل أبي خزيمة بن ثابت وقد أخذهما زيد بن ثابت بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل خزيمة بن ثابت حيث جعل شهادته بشهادة رجلين حين قال فيه من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه آية ابري زيد بن ثابت zo teyazisabirako oba teyazisabirako bajulizi zaliwa Khuzaima zo lwaki teyazisabirako bajulizi olw'ensonga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba bigambo bye ng'akyaliwo nti ekintu kyonna ekireetebwa oba Khuzaima ono sahaba ridwanullahi alayhi yagamba nti omuntu yenna yenna ajulibwa Khuzaima oba ensonga yonna ereetebwa Khuzaima emala bumazi ekolaki emala bumazi era ye teyamusaba bajulizi era n'awandiika aya esooka eri mu suratu tawba laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim aya endala eri mu suratu al-ahzab min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu llah aya ezo biri n'abeeranga aziwandiika nabwe kityo ku mulundi ogujja insha allahu taala tujja kubeera nga tumalirizayo biiznillah naye nga eyo eyali empandiika ya Qur'an kubanga obudde bugenze insha allah tujja kubeera nga tukomawo biiznillahi taala